Kumpi buli mwaka abayizi abasoba mu mutwalo mulamba be batikkirwa mu masomo g'obusawo ag'enjawulo okuva mu matendekero ga gavumenti n'ag'obwannannyini. Wabula ku bano gavumenti eruubirirwa okuwa abayizi 2,000 bokka emirimu mu malwaliro gaayo. Kati ng'asinziira ku mukolo gw'okutikkira abayizi abakuguse mu busawo obw'enjawulo ku ttendekero lya Mulago School of Nursing and Midwifery, minisita w'ensonga za Kampala Mensa Kabanda awadde abatikkiddwa amagezi obuteetuulako nga balinda emirimu mu gavumenti babeereko kye bakola baleme kwebassa bwongo. One thing is emanyi nti obusawo bugagga kuba mulimu gwa mu mutwe. Natugamba bano kola skilling. This is part of the skilling programs. Lwaki omwana asoma ekintu ne bwoba wagenzi bane wagenzi usigalo jjanja. Oba oli muzaalisa wali ku kyalo nga wali wazaala godduka n'okola ki n'omuzaalisa. Okusinziira ku Minsa, abayizi bangi abasoma obusawo balowooza nti okufuna omulimu mu gavumenti kye kyokka kye balina okulowoozaako, so nga gavumenti tesobola kuwa buli omu mulimu. Babeere nga banoonya emirimu. Bw'aba tanoonyeza mulimu gufuna mu gavumenti yeekozese. Oba bamugamba okumwatafa ku ssente asooka afune omulimu afune experience alyoka afune naye gy'agenda okukola. Wabula ono alaze obwennyamivu olw'abasawo abamu okwenyigira mu mize emikyamu okugeza ng'okukozesa ebiragalalagala n'emize emirala egikontana n'amateeka agafuga omulimu gwabwe. Abasawo twagala nnyo okumira amalagala ffe ge tuyitaga class A drugs narcotics. Abasawo baagala nnyo zikozesa naye ffe twasomera nga tutwala kulaba ku pethadine oba tramadol. Naye kati abasawo baagala nnyo byekuba nabo mbarelaxinge balina ebizibu bingi. Mbasawe baleme bikozesa. Ate ye minisita w'ebyenjigiriza ebya waggulu John Krizesto Muyingo asinzidde wano n'asaba abatikkiddwa okukulembeza omutima ogw'obuweereza n'okwagala nga bakola emirimu gyabwe. Profession eyo tebagibakakaamu kugigendamu, Katonda yabalonda mubeere baweereza. Oba waliwo ssente batewaliiwo, nze saaje nsaba nti mwenna mugende mutandike okukola muweereze bannayuganda n'okwagala n'omutima ogw'obuweereza. Ono alabudde abatikkiddwa okwewala okwebulankanya ku mirimu, okubba eddagala mu malwaliro, okujja ssente ku balwadde, kyagamba nti kiwa ekifaananyi ekibi eri eggwanga. Ebintu ebyo n'ebirala bifaanawo bityo, okubba eddagala mu malwaliro by'ebintu bye twandibadde twesembereza nga ffe abatendekeddwa mu mulembe guno gwa NRM. Ate ye Josephine Kigozi akulira ettendekero lino asabye abatikkiddwa okukulembeza obuntu bulamu nga baweereza n'okukozesa olulimi olukkakkamu nga bakola ku balwadde. Ffe tukoze ogwaffe ogw'okutendeka naye bo balina okugenda mu maaso okulaga ekifaananyi ekyo kye bafunye mu ssomero lino. Kyokka ono ategeezezza ng'omuwendo gw'abayizi abasoma obusawo we gweyongedde ekireesewo okusoomooza ku bintu ebikozesebwa obutamala, bw'atyo n'asaba gavumenti okubakwasizaako. Bizimbe bifuuse bitono kubanga tulina we tubatendekera nga tebannagenda mu kukwata ku balwadde. Waliwo ezo ze tuyita skills labs ze bakoleramu nga tebannagenda ku balwadde, kati ziri ntono oba mu saizi. Ate era n'abo ababatendeka nga program zeeyongera okubeera ennyingi n'abayizi bangi ababatendeka kati batono. Babayizi abatikkiddwa balaze essanyu ne batubuulira n'enteekateeka zaabwe oluvannyuma lw'okutikkirwa. It has been not easy, but today we've achieved what we wanted. So I thank God for today. I appreciate everyone who has supported us. I appreciate the government for supporting us. Abasomesa baffe batuteeseteese bulungi era buli kimu tugenda kikola. Ate n'ekirala tubadde tutrainingira malwaliro amanene Mulago, Kawempe, ewali cases ez'enjawulo. Kati nsuubira tujja kukola bulungi. Abayizi abasoba mu 600 be batikkiddwa obusawo mu masomo ag'enjawulo. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.